Beyond the newsroom, where untold story is revealed. Ne mu kiseera kino eky'ebyobufuzi nga tunatera okugenda mu kalulu bino byolabye bayite biranga nsenene mu by'obufuzi. Bumuweddewo ndaba atandise okuleeta omutabani omutete okukola bulungi. Oli mativu ne gavumenti eriko buli asobola okwekalakasa mu ngeri yonna yonna gye weekalakasa weekalakase. Ate making sure bye weekalakasa ensi ebiraba. Temulekeraawo. Make it very unattractive for the regime to abduct. Onyigiriza ennyindo gireeta omusaayi. Ebuvanjuba nebugwanjuba ewaka wasigalawo ewasinga. Beyond the newsroom gwe mukutu ogukuleetera ekyo ekisinga katiranga naffe ng'oyita ku noti 774 ne noti 744 na bino bikulu tetulanga bafere tetulanga basawo ba kinnansi n'abagwa mu koowa eryo mwebale kutuwagira. Thank you. Njagala ogenda maaso n'okubeera nga mbalamusaako gye musinziira mu bitundu by'eggwanga ebyenjawulo. Mwebale nnyo mwebalire ddala abali wabweru w'eggwanga ate nammwe ekimukola kya muwendo mungi nnyo nnyini ddala naddala nga mutwegeka amaaso ne mutugoberera nga buli mboozi gye tussayo mugenda mu maaso n'okuba nga mugigoberera bingi ebigenda mu maaso n'okubeera nga bitambula mu ggwanga nga naawe ekyamazima matuufu bw'obitunuulira obyewuunya. Drone zifuuse drone olunaku lw'olwaleero waliwo ebiri ku saidi ya Kanokiza Besigye ebibaddewo mu kooti bye tugenda ogenda maaso n'okuba nga oba oliawo tubawo akati mu birabe. Kaakati nno ku kibiina kya National Unity Platform gakyali maziga ameerere waliwo abalala abagenze maaso n'okubeera nga bawambibwa ate nabyo tugenda maaso n'okubimenyaamu. By the way, Alex Luso olwaleero avuddeyo n'ategeeza nti Nuupu yakutte miliyoni ya 20 n'egawa famire ya Segerenya bannamwandu ba Segerenya basobole okwegatta ku musajja mukulu wamanyikiddwa ngani nga Nalukoola. Bwagambye leero ku makya akuba Nuupu kati direct kaya bia ddala ku ggumba. Anyway, n'ensonga endala nyingi ze tugenda ogenda maaso n'okuba nga ate oba oliawo tukoonako. MC Meya nkukwaniriza nate buterevu ku Next Edition TV n'omukutu gwaffe gwa Beyond the Newsroom side zeeri abategeera olukyayina bo gye batusanga ku Beyond the Newsroom. Abaagala olukyayina mugende ku Beyond the Newsroom, abaagala Olufalansa kati mwabanyumira Oluganda bonjour kati mwabanyumira Oluganda mubeere kwere yabu subscribing kati weno gye balabirako kati kati naye eri Beyond the Newsroom bw'oba tomanyi Luganda bw'oba tomanyi Luchina togenda yeraze pozi babuuza batya mu Luchina kusabye osigalire ddala wano babuuza batya mu Luchina mbuni awo niao kati ze nandi kusabye wamma gwayagala Oluganda kudoka obo subscribing ko kakati eri obukyayira muleke yagende azunge naye azugire ku Beyond the Newsroom nona abo kyago byaba China mwezi gugweko nga revenue toyinayo bana bakozese bulungi tuyagala ba China naye nga yonna gye kiri twogera okubebazaako mwebale kubaayo ebiri mu ggwanga mubiraba bwe tubiraba kirabika bandi baba biraba oba sekyo nga be balina obuzibu. Amanyi bw'obadde otandika oyogedde ku kiwamba abantu bikoze bitya byonna nga bw'obyogedde kaakati leka nkuyambeko omuntu woono kaakati mu mbeera efaananako bwetyo nakugamba waliwo kye tuyita ebiranga nseenene ebiranga nseenene babiyita nti mu kaseera ng'enseenene zinaatandika wabaawo ebinyonyi by'obalaba mu bbanga ebiranga nseenene ebyo okategedde kakati ne mu kiseera kino eky'ebyobufuzi nga tunatera okugenda mu kalulu bino byolabye bayite ebiranga nseenene mu by'obufuzi okategedde bino byolaba kati bibayite ebiranga nseenene era nti mu kyalo bw'otwalabanga ebiranga nseenene walabanga jjajja yeesungaga nti omuntu agenze kuddamu kulya kaki ku kaseenene naye omwezi gugenda okutuuka bambi musajja wattu oba mukazi wattu oluusi n'atalinda na nseenene kukola ki n'afa. Kati gwe munnayuganda olina kutegeera nti bino byonna byolaba biranga nseenene naye weegendereza obutakutwala eriyo ebiranga nseenene nga byo ze zidroni eriyo ebiranga nseenene nga ge makomera eriyo ebiranga nseenene
nga kwe kufa eri ebiranga nsenene nga kwe kubuzibwawo kati gwe beera ng'okimanyi nti bino ebiranga nsenene bye tulimu mu kiseera kino sibi ebiri ebinyonyi by'omanyi ebibeera mu bbanga nga bibuukabuuka bino tulimu birala bye tulimu birala okitegedde ekintu ekyo bye tulimu birala okategedde akantu kategedde meya waliwo omuvubuka ku TikTok awo yabadde ayambadde uniform ya Nuupu ataddeko bereti bulungi n'agamba wano wetulaga NRM gw'osanga akola ki musale ne twebuuza bw'abanga Kyagulanyi byalwanyisa byebino kaakati ate ggwe agamba nti omuwagira ovaayo otya ate okole statement ezeefaananyirizaako bweziti abavubuka kiki ennaku zino meya ekizibu bannayuganda kye balina kiri kimu nti munnayuganda ali ku levo y'okuba nti bw'omuteera emmere ku siwaani emmere ku siwaani n'ogibikkako bw'omala ogibikkako ye obwongo bwe bumugamba nti meketa bumekesi siwaani talina bwongo bumugamba nti owaayi osobola okubikkula ku siwaani yo n'osangamu munda muki point yangu chekete jeri mukuga kati ya munnayuganda obwongo mugamba kimu nti mekete esiwaani yonna gimekete nti munnayuganda babagamba opposition ekigambo kyetera okutambuza mubaboole n'ebirala tubasosole bikibi kati yo omwana ensonga ndoza yagituuka somunenya nti wa NRM panalabya abo batasomogerera simanya wa NRM simanya bikoze bitya otaberanga waffe gwe okolerani gwamubuuza ono omwana just ye information yagitwala personal ye bamugamba tubaboole mubasosole nti sirabanga ku bantu babinga bano tusaana nabba because naye bambi ateekeddwa okuba nga alina obusungu bwe ng'alina obusungu bwe kati muleke kumwesamba temwababuulirira kubagamba wawe bayina okukoma nze kankubule no mwana tayawukana waliwo omwana gwe bayita Simalako Choice yali asabula ng'abeera ku internet n'awemula n'avuma mwami Museveni n'avuma ne mutabani we n'akola ki naye nga abantu bamukubira enduulu olunaku lwe baamukwata bonna lwe baabula kati n'essaawa zino bw'ogenda mu comment section eyayo oyo omwana oyo yabadde avuma eyabadde agamba okutta NRM bw'ogenda mu comment section mulimu ababadde bamuwaga nga bamugamba kituufu mwana tuyo kituufu mwana bwe bamaze omukwata batandise omwesamba ati kati gwe toli waffe ate president waffe byawakanya tego byo promoting naye nga mu comment section babadde bakola ki bamuwaga the same applies ne Madubala wano omwana ali mu komero oyo Madubala alina content we nga mwana ayogera bulungi nga talina wadde nga tumwagala yakyuka mpola mpola ku mulembe gwa Lake Choice wano omwana atalika okuvuma abantu atalika okuvuma Museveni atalika okuvuma mutabani atalika okuvuma First Lady bonna n'abavuma olwaliro omwana ali kigo teri oyinza n'okwebuuza abameka abali mu comment section abagenda ne bamukola ki ne bamulaba kikyengezaako tegeeza gwe munnayuganda byonna bikolere ku internet n'ekyo oba omanya nti gwe olunaku olulo luli olu tolirumu waliwo enkola yonna gy'osobola okuyitamu okulaga obutali bumativu bwo eri gavumenti eneefuga okola otya nkikugamba oyina enkola yonna gy'osobola okuyitamu okulaga obutali bumativu bwo nga tovumye gwe kyoga ffe tuli bamativu ne gavumenti netumala giwe mulabu wemuzi kati omuntu asanye kulaga ati obutali bumativu okubanja by'obanja nga towemudde mu ngeri ki gwe kyogamba laptop boss bavuma bawemula gwe olabika laptop boss nga awemula laptop oba omuwolereza lwakuba kyaliwo no ate kyali wange nali mulabyeko gwe laptop mmweba laptop boss simuwolereza kuba simulabangako kyogamba just osima busimi nti akola bulungi byako yes ekituufu nti laptop boss kyemwagalako mubamu ku ba content creator betuyina nti ayina engeri gy'atuulamu mu content yonna byadda nga olumu amutaddemu ne ka research si kukyamuukirira ekyo nakyo kikulu nti kati ne mu kugezaako okuwakanya gavumenti eriko twetaagamu abantu abali informed nga bajja with facts nakunnyonnyola ddi Uganda lwerina wano obuzibu nangeri kye twandibadde tubusomokamu omuntu omulaga ekizibu kya Uganda ate omuwene solution kati bemu kwabo nti kati ate n'osanga ng'omwana alemeddwa okoppa such people yakulaze nti ajja kujja Lake Choice modolo simanya bano bagundi bani bano ono omuvubuka ono omulala gwe baakutta oyo yabadde awooza simanya ngenda kutta Bamadubala n'abalala naye nga wandibaddeho gapu y'okubabuulira nobaga nti bannaye si kye tulina okukola okusinga okubeesamba ku ssaawa eno ng'abamaze kubakwata naye omuntu obusungu bwe buli omu alina engeri gy'alagamu obusungu bwe anti kati we tuddira ku kiki nabagamba nti akusinga kukubya gw'okutte
gwe mukazi ko kaka emitwalo 5 musinzirira okukola ebigambo ebyo ng'olina simu yo ya Tekino nkiddamu n'abala mugenda kuyomba ku internet kuno naye olunaku lwe banaakukwata ndayira nga nte Katonda munnange basobola okukwata bagenda kukwata ogenda kukyemalira wekka teri agenda kuya bonna n'abadde bakupika Meya uliriza ekyokubiri njagala Munnayuganda gwe content creator nawe activist nawe awakanya gavumenti ya Museveni weteeke mbigere nti ddala content ono gwenkola singa bukeera ku makya ne bankwata omukulembeze gwempagira asobola okumpisaako yadde ku page ye okusaba justice yange okategere bulungi nti nga bw'olaba bakute chairman Nyanzi nti buli muntu yenna abeera concerned okugaba free chairman Nyanzi Dr. Kano Kizza Besigye free Dr. Kano Kizza Besigye n'abalala bazze bakwata Aloni ani toli mu kuinstillinga fear mu bantu etya okuinstillinga fear mu bantu eyogamba nti baleme okusobola okubanja eddembe lyabo oli mative ne government eriko wanje nkiyogere ku kamera nti oli mative ne government eriko bwe bateninaako obuzibu nkyagala okyogere mu kamera oli mative ne government eriko ndi mu mative ne government eriko beyond the newsroom kwe mukutu kwoli koteka next edition TV webale nnyo genda maaso n'okubeera ng'okyatugoberera MC Meyo olunaku olwajjo mukyala Winnie Byanyima mukyala wa Dr. Kano Kizza Besigye yavuddeyo nayogera ebigambo byabadde bingi nga kwe kulina okubeera nga oba oli awayisaamu eggaali General Muhoozi Kayine Rugaba era ebigambo ebyo wabiwulidde bulungi maama Winnie Byanyima ya expressinze bulungi obusungu bwe munnange Winnie Byanyima tewati yalabikalangako mu byabufuzi bya wano bbanga lyonna era ze zimu ku statement zo zasookedde ddala abasinga n'abaana bwe tumutegeeredde aba generation eno okulaba nti omukazi naye alabika akambuwadde bw'onyigiriza ennyindo gireeta omusaayi era Winnie Byanyima ng'omukazi ow'amaanyi mu ggwanga ate mu nsi yonna kubanga ye Winnie Byanyima ate yatusukkako tali si wa Uganda sina Africa nsi yonna yerevo kwali waliwo nadde mpulira boogera emmotoka alimu Amadi kati abakuumi baaki okinyoni gabo na Uganda tafuna Uganda ayinza noba agivunanyizibwako nga 10% y'omukuuma ngere kati banda Uganda obutamanya n'obutasoma kye kitusumbuwa abamu obutaagala kusoma si butasoma tigenda mu bitabo wabula otaagala kunoonyereza illiteracy and illiteracy obutasoma ne ignorance obutamanya bye bisinga otawanya bannayo and they are close cousins illiteracy ne ignorance they are close cousins okisegedde abo tebateŋŋana obutasoma n'obutamanya obusiru n'obuki byonna kwegamba bakwatagana nti Munnayuganda janagamba lwaki alimu amadika owaaye gwemuyise muntu wa bulijjo waawo ne wa bulijjo olunaku olwaleero ababadde bagamba nti Kano Kizza Besigye yeekoza bikoze bitya kino kitulaga ki okwegatta that joint form gye baaliise obwegassi bwabwe bwawamu bulaga kimeya kyekibadde kibalina okukola kyetwadde twalinda singa no bakitambuliramu mpaka ne mukalulu tulifunayoko omulundi gumu balireeta presidential candidate omu ku opposition njagala kugamba ebigambo bino ensonga yonna mu Africa nga tolina kyogifunamu y'ensonga egatta omufirika ensonga yonna nga tolina bwogifunamu yegatta omufirika katutegeraganye bulungi otya mu Africa omuddugavu ekintu ekiri mugatta ne munne ayina kubanga oluvannyuma lwa byonna talina kyafunamu kankuwe bino kankunnyonnyole okubanja Besigye ensonga nnyangu ey'okwegatta kuba tebalina kye bafunamu kubanga oli bw'anaavaayo ajja kudda mu maka ge n'omulala akole ki naye singa obaga nti munnaye kati mu kalulu akaddako mulete candidate ogwo ate tebasobola kubanga bakimanyi nti waliwo agenda okufunamu naye mu kwefuula abalumirirwa ne mu kisa Africa nga gye tulina emitima egyekisaabamu awo tujja kukwatagana aye katuyambe omusajja akole ki nga wali webuzizaako lwaki mu betting abavubuka bangi lwaki buli omu ayagala afunamu tebali si mulimu nti bafunamu bonna naye buli omu agenda amanyi nti ngenda nkapapulansi bye kange nti si kyakwegatta
nti babeeko baga nti amune kati omu yagenda okola ki okugabana oba ofunamu. Lwaki babeera bangi nti bakuŋŋaana nsonga tebagifunamu wabula muntu omu buli omu agenze ku mission yiye kyova ojja kusanga omuvubuka nga mungi kyegambye nti mu Afirika ensonga etali nkulu etali y'amakulu yesobola okugatta omufirika naye kasita ensonga etuuka ku kyokuba nti waliwo agenda okugaggawala waliwo agenda okugaggawala awo tebaagala kwegatta tebaagala buli omu baawukananga bitundu ki era mu betting lwaki basobola okugira nti buli omu agenze kapapula kaliwa asiba kake oli n'asiba kake n'oli n'asiba kake kyekimu ne makanisa nti lwaki bamizike lwaki osobola basanga bangi okulowooza nti beegatta buli omu abeera mu kasonda ke asaba kyayagala mukama ntaasa naye singa okera makyano waga nti munnange tugenda asabira omu kati oliaga naye soke tusabire kati MC Mayo nebibye ulireka kubuze kati sebo mbumala obudde bwange ate ntali kwesa bironi waliwo ekibiina kyali kya Bwega Simbu nga bagamba kati omwaka guno tugenda gulira meya poloti ye target tumusondere olowooza kyawangalayo yadde ebiri tekisobola kuwangaala so nebyo tuli mu kwogera olwaleero eyo ensonga yabadde shiwadiro ng'ejja baggatta meya tubadde mu Uganda nga batugamba nti lwaki aba opposition basindika abaana baffe ku makubo beekalakaase babanje abantu be basibye mbu free gundi nga bo tebeegendedde ku frontline tulabye ku mwana wa Nyanzi nga yali ku frontline yagamba free taata wange njagala taata wange kino kitegeeza anti kyena kugambyeko kati wadde yagala asirike bakutte kyatawe ati bulijjo batugamba le bakwata Bobby Yanga wamulabako ku kkubo mbulwa amagezi gaze kati wadde okyamuseeki wadde okyamuseeki okulaba kati ekyo nakyo gokyetaaga okibuuza omuntu ŋŋazi mbu muwala wa Nyanzi tumulabe ku frontline ng'abanja kitaawe kati obadde oyagala abanjani gwe ku lwa Bobi Wine wamulaba muwala wa Nyanzi azze lwe bakwata Bobi Wine walaba muwala wa Nyanzi kitegeeza ki kino mu byobufuzi buli omu kwegamba okwata kizimba simanya onyiga eno olugero lw'Abaganda lwe batera okukozesa simanya yakwata nanyini mufu yakwata awawunya kati gwe badde yagala muwala wa Nyanzi atule butuuzi nga kiti sebo ffe abalala bamubanjize nga ye muwala we atudde kati ekyo tuddamu nakulowooza kubeera excited nnyo gwe kati badde yagala akolere lwe banakwata Edi Mutwero ojja kuba muwala we nga naye yali ku luguudo yeekalakaasi ebintu by'okukwata bannabyabufuzi ne bawambibwa ne babuzibwawo nga tewaliwo na mayitire gagamba nti gundi twamukutte twamutadde wano bw'oba omusaavinze oba ebitongole by'okwerinda bwe bimusaavinga ng'amateeka bwe gagamba asobola okugaana oba basobola okumubulwa oba oli eyanjulira nti ffe tune bano tuze kukwata bw'omanya nti oli mu gavumenti ya military nti gavumenti gy'olimu ya military olina okuyiga okumanya n'engeri gy'oadoptingamu sisitimu yayo engeri gy'ekolamu okategedde ebyo bikola bye bituufu byandibadde bikolebwa ne gavumenti gye tulimu ogimanyi nti yamagye ya kibuli n'abagirimu ba kibuli kyova buli kadde basituka okwogera bakugamba kimu ffe twalwana twayita mu nsiko twakubwa amasasi twakwa kikati gwe yagala atasooka kuleetera ebbaluwa mbu akuwandiikire alina kuwamba buwanga kyekyo so tetujja suubirayo tabisuubirayo bajja kubyogerangako bwogezi kubisomako naye tebiriiyo kwegamba democracy tetumwina mu Uganda tukoma musomako mu byafa kwimira nakugamba nakola statement yo nagamba nti NRM nga tesazeewo ani agenda kuwangula ne bwozinira ku mpiso ne bwozina emirundi 10 kyogamba buli awangula NRM mala oli yakakulaze tekyali kigambo kya mukulembeze si yakyogera kaluka nakwedde president 7 kaluka nakwedde yakugamba NRM nga tesazeewo kuwangule ne bwozinira ku mpiso emirundi mmeka tosobola ekitegeeza statement ebanga eraga nti tetulina kalulu kali friend fair byonna nebyo byobadde yogerako byonna tebisobola kubaawo trust me ekintu ekyo bwe tukigenda mu buziba deep into that story twebuuza kiki ekiremesa okwekizibitinga oba enkola ya demokrasiya okubeera okuteekebwa mu nkola mu ggwanga lino oba mu mawanga ga Africa agasinga anti Africans ngaffe aba Africans omulugube tewali kitusumbwa kirala tebakulimba omulugube okweyagaliza
omulugube n'okweyagaliza kuzaala enkwe, kuzaala obutatya, kuzaala okukyawa Katonda. Noba nga gwe buli kyoyagala okukola tofuddeeyo kwani gwe kirina kunyigiriza nani gwe kitanyigirize. You don't care. Ofa ku family yo nabaani boyagadde. You don't mind. You don't mind. Kati ebyo byonna wano mu Africa bye bitusumbuwa. On that point, olunaku lw'olwaleero musajja mukulu Alex Luswa Luwemba jomanyi bannamwandu bana baavuddeyo ne beegatta ku kanso na Lukoola era ne baleeta mbu n'ebitabo ne teepu nti Seggirinya bino byakola ki byaleka ayagala okukolera bannakawempe era tukusaba oba otandise bino by'oba okola ki otandikirako. Luswa yatuvuddeyo no kumakya wano kumakyakedde ku TV gamba nti aba bawadde miliyoni 2 bannamwandu banwanyise nze. Luswa kyolina okutegeera ku Luswa Luwemba akimanyi ku saidi y'ekibiina seeke takyalinawo kyakyazza kanga kuddiremu. Luswa Luwemba akimanyi bulungi nti ku saidi ya seeke y'ekibiina kya National Unity Platform takyalina kyazza. Kati olwaleero kyonna ekimujjidde nga yalowooza kisobola omutaasa tafudde yani gwe kirumya ani gwe kikosa ani gwe kikwata kajja kukuba ku nnyama. Okategedde kubanga kye yakola kyo kyokka kyennyini akimanyi tekisobola mwagazisa. Ekyokubiri mulina otegeera nti Luswa naye kati anoonya source of funding engeri gy'ayinza okugyayo akalulu kali. Tusuubirayo okumukozesa abeenoonyeza ebyabwe promises weeziryawo endagaano weeziryawo ezikoleddwa okumusuubiza ensi n'eggulu. You like it or not. Kubanga teri kintu kyasinze nze akalulu nali nkabeddemu nkamanyi teri kyasinze kuluma mu kalulu nga muntu wa independent. Akalulu kamenya omuntu ng'oli independent. Omuntu watolina kaadi ng'oyagala wiyini kamenya. Wano batolina source of kwegamba oba tolina source of funding tolina kibiina kyovaamu nti NRM ejja kusupportinga. Ne NUP eteekeddwa oba nga ina budget yaayo gy'oteeka mu candidate waayo kati gwe wa independent osigaddewa. Kitegeeza olina okukola ennyo okumatizaani agenda okuteekamu miliyoni 5 oyingire akalulu. And of course Luswa Luwemba mukimanyi talina ssente sobola kuyimirizawo kalulu kati gweoyagala abeerewo atya byonna ajja kubikola. Ajja genda ku mpapula ajja genda ku ndagaano okukola kyonna ekisoboka okulabika nga ajjayo Winnie Yekawempe. Era Winnie Yekawempe kyova olaba Luswa wamulaba wano ng'agenze ne ku malaalo ga Seggirinya. Omulaba yenna alidde kwegamba ali ku level y'okuba nti ye yeetaaga Winnie ali ku level y'okuba nti buli kimu kyonna ky'osuubira ne ky'otasuubira agenda kikola kuba yeetaaga ekifo ekyo. Mu bantu abeetaaga ekifo ky'Ekawempe kati njagala kugamba ebigambo bino Luswa Luwemba ayagala nnyo ekifo ekyo n'okusinga Nalukoola n'okusinga NRM. Tewali muntu ayagala kifo ekyo nga mwana oyo. Should we say nti Luswa essaawa eno ali mu kusamba omugere gw'embalaasi ogusemba guti azin mu byonna byakola ajjayo ag'omu buto okufa n'obutanyagwa okulaba ng'afuna ekifo kino akyetaaga ate nga mbagamba wano nakugambye simuwagira ekyo kyo nkyogera naye nakugambye si muntu wa kunyooma era bwe mutegendereze nga temweteeseteese bulungi. Nalabyeko omuganda wa Seggirinya abanje ebintu bya Seggirinya Luswa byalemera kuli ambulance byonna bajja bikozesa mu kalulu kano n'ebintu ebirala bajja bikozesa mu kalulu kano byonna bajja bikozesa byonna bajja bikola ki bikozesa. Ekibuuzo kiri kimu tuddayo kinakugamba ko wali nti Luswa singa tawangula kalulu kano kyekiddako political career ye ne career ye yonna atlaye naye ate singa akawangula era kyekiddako. Ne meya tukiriziganye nti waliwo ebitundu nga 8 ku 10 ku muntu anawangula akalulu ka Kawempe mu by election eno 226 ne bwadde obutawangula kalulu ako. Sina 8 ebitundu 9 ku yenna agenda okuwangula by election ye Kawempe tagenda kuddamu kulya kalulu mu kalulu akajja. One, expectations z'abalonzi zigenda nyingi. Omulonzi yetajjukira nti akakulonda emyezi 6 era ojja musanga nga kimukubya mu kalulu bw'aba akomyewo yenna n'akalya nga bamugamba atukoledde ki wano twakuwa akalulu tukoledde ki
otandika ga munnange mbadde nakagero bakuuze nti kyogamba Seggini yali amazeeyo myezi 5 kutukolera bino yamala mu mazi myezi 3 myezi emeka tukolera bino gwomazeeyo myezi 8 otukoledde kaki genda just like that. So bisuubira ebyo era yenna agenda okukali Meya nga tumaliriza waddewo issue y'abasumba ababadde batudde n'akakiiko ka palamenti nga bagamba nti abamunywanyi bandigize ne tuwasa abakazi abantu ne babakkiriza bawase ku bakazi abasukka mu bameka omwomwera nga ye Pastor Malaka Kakasa agamba nti ekisinze n'oleeta prostate cancer mu basajja butaagenda mu nsonga zino mirundi egimala nti omusajja bw'aba ayagala essaawa eno ate omukyala n'amukuba omugongo mbwe ebyo birwaziza abasajja okukamala neneebuuza meya olaffe twakirabuukirira dda waliwo yaŋŋamba meya yasiramuka lwakugatta ku nnamba nakirabuukirira dda kubanga kirimu n'empeera in fact eyaki okwefulukuta ennyo okwegatta mu busiraamu ssebo mulimu empeera naddala ng'omukyalo mulina mu mateeka buli lwewegatta booti nga kabuli yeegazibwa awo booti omwana kasita omumatiza nakkuta eyo mpeera zimalayika nga omwana n'omuzukusa ku mwenda ogwekiro n'omugamba bebi kyuka isa yegattako wuliriza isa yegatta bakubye kugambye kyekiri ewaffe akaana n'okuzukusa ku mwenda teri muntu muzibu okukwatako ng'omuntu eyakayingira eddiini abagikakasa mweraba sirikumala awo okomye era wejagala ogera maaso n'okuwera nga bebaza mubadde balungi abatugoberedde okuva gye twatandikidde paka wano ate tusinkane nga Mungu akkiriza Beyond the Newsroom kote Next Edition TV liking a video gisharing giweko ne munnage ne maaso n'okubanga agiraba nze Deni ne MC Meya ate tusinkane olundi. Beyond the Newsroom, where untold story is revealed.